Muzese Bwin Joseph kulembedde mbana mawulire okubanga tukutusaako ensonga ez'enjawulo wano mu ggwanga. Njagala mukwano gwange mukose leero gwabasooka abuuza ku bantu bannayuganda bakwendiridde. Sooka obuuze ku bannayuganda. Munnayuganda omulungi, Yesu yeebazibwe. Amin. Nkwebaza gwe wenna abukeesezza nkya ya leero ng'oli mulamu. Ekintu kikulu nnyo ebiseera ebisinga ngamba abantu nti twagala nnyo okwebaza Katonda nga tulina ebitangible. Simanyi nguze emmotoka, nzadde mwana, nfunye bufumbo, nzimbye ennyumba. Naye tulabira nti waliwo ekisinga obukulu ky'ekisa kya Katonda ekibeera emirembe gyonna. Buli lw'okera ku makya oli mulamu ng'okyassa okyebaliza Katonda, kubanga bw'oyinza okuba ng'oli mwavu naye ng'omugagga ali mulago bamuganya kika ky'emmere alina kyatalya, bamuwanise tasobola kussa, ali ku byuma, naye gwe okaba bwavu naye nga webakuwa emmere kika kyonna osobola okukirya. So ndowooza ekyo kyokka kyebaliza Katonda nti oba oli awo akyakuleseeyo mu bwavu bwo lwa nsonga. So nkwebaza wenna akeseza olunaku lwa leero, era nebaza ne muganda wange mukulu Joseph okubanga bannamawulire tuli bangi naye n'ogamba nti mu bonna kankulowoozeeko jangu tukubaganye ebirowoozo. Tujja wano sibakuba nti ffe abamanyi abasingayo. Kimanyi kyengenda okwogera oyinza okubanga okimanyi nnyo n'okunsinga, naye tujja wano kukubaganya ebirowoozo, kwongera ku toffaali njigire ku ggwe naawe oyigire ku nze. Wenkunyiiziza nsonyiwa, naawe wonyiiziza nze ndi mwetegefu nja kusonyiwa, kubanga omulokozi waffe yatusonyiwa ku musaalaba. So olaba ye yasonyiwa agenda kufa, olwasanotoka kussa eri lwaki kusonyiwa kale neyanze nnyo bigambo biwo munye ebyo. Olaba omulokozi yatusonyiwa agenda kufa ye ate ffe abantu abakyalina omukisa. Kale mukwano gwange njuki sooka obuuze ku bannayuganda. Kale gwe omulabi wa KTV ngenda maaso n'okubuuzaako ate era nenkubaza emirimu gy'otuusako engalo mu weekend gye tuyisemu, bingi ebitambudde mu ggwanga posa ne mu nsi yonna. Bwe tuula tuseeseetule ate naawe otegeere lwaki naddala eno mmeza y'abannamawulire neyanzanyo neyanzeege. Kale njagala tutandikire ku nsonga ya mental health tukijjewo. Mukyala Nakku bwe yalabiseeko mu kakiiko, Juliet Nakku akulira eddwaliro ly'obutabika, nti abalwadde abeeyongedde, abalwala endwadde z'eddalu mu ggwanga ku bantu 10 boolaba awamu 4 ku bo abalwadde ba mitwe. Ate ne betujjanjaba ebutabika abamu basigalayo nga tebamanyi na waakudda. Bamuleese omulwadde n'asigala ku ddwaliro, naga nti eddwaliro lyetaaga ssente mu ngeri yonna, kubanga ekigenda mu maaso eddagala lye babawo okubawewezaako liggwawo. Baba bakalireeta dakiika wamala ennaku nga 3 eddagala ne liggwawo. Abalwadde batususseeko obungi abalwala endwadde z'omutwe. Bagambye nti ziba ku stress, mwenge, ebiragalalagala, abaana bye bakozesa, abana ab'ebibuuzo bye bakozesa. Omwana agudde ebibuuzo bayayagala point 2 ate n'afunya 19 n'agwa eddalu. Ki ekimusudde eddalu? Kulu Arnold njagala tutandikirawo. Embeera eno ng'eggwanga tugenda gikwata tutya okulaba nga tuziyiza ebintu nga bino eno oba oli awo okugenda mu maaso? Muganda wange Joseph n'omulabi waffe ajenena gy'osinzidde okuba nga otulaba, njagala kutegeeza nti ensonga eno ey'okuba nti oba oli awo okutabanguka kw'emitwe kweyongedde naddala mu baana, nze ndowooza nti kitandikira ensobi yali ya gavumenti okusobola kwa byonna. Naye obanga wulira akazito mu kaseera kano nti oba oli awo enamba gisookereddeko, tugenda ne tukoppa eby'abazungu naye tukoppa buli kimu ne twerabira nti ng'ogyeko okuba nti of course waliwo ebirungi naye tuli Bafirika. Nazzikuno nga omuganda oba Munnayuganda oba omuntu yenna Omufirika tulina ebintu ebyaffe ng'Abafirika ebyo simanyi ddembe ly'abaana tebyabeerangawo. Nze we nakulira mbasingako mwenna emyaka kubanga nze ndi ku mwaliro gwakuna lwakuba nakonamu we nakulira ffe wabeeranga mwana wa kyalo, mwana ng'ekyalo kimuvunaanyizibwa, era nga bw'oyiza omusango ku luzzi oyagala ow'ekyalo akusanze akubonereza eyo bireke tutuuka waka. Era nga ffe
ensobi gyewakolanga emu yavunaanyizibwanga ku kyalo teyabeeranga yamaka. Lwaki leeta ekintu kino nti guno omulembe olwaleero ne bw'osanga omwana wa Ssebugenyi ng'alina byakola osirika busisi kubanga ojja mugambako omusajja ajjakugambe omanyi bw'asula omanyi bw'alya gw'omuzaala talina muzadde so nga ate bw'onaagenda w'omusajja omugamba omwana we oyo nno embeera ze yeeyisaamu sizenungi ajja kugamba muleke gwamuzaala so nti neddembe lingi nnyo erisuukiridde erituviiriddeko okuba nti tuli mu kabiga ketulimu mu kaseera kano. Nze ndowooza nti ne demands ebyetaago naye biviiriddeko embeera eno kubanga ebyatulema twagala abaana babikole tewafuna paasi gweni naye ogisaba omwana okimanyi bulungi nti okubala kwakumenya kituufu ne physics yakusumbuwa naye gwe oyagala omwana we abikole kati weebuuza ye amagezi yagajja kwani oyagala zaala wali musiru mu kibiina naye oyagala omwana bw'asumuukamu ate yageze wale ne tulabira nti ebiseera ebisinga ewaffe tulina olugero lugamba nti ensigo eva ku kiryo nti bw'obanga DNA eyo ekitaliimu kiba kizibu nnyo okukitransfaringa n'okiwa omwana yesu batukubiriza nti bw'obanga oli mubi nga nze nonyayo omukyalo omulungi akuzaalira breed eri mu makati w'omubi n'omulungi bw'obanga muli babi mwenna mujja kuzaala omwana nga mubi so nti eyo ensonga nayo nebanga eri awo ensonga endala kuba nti ebiragalagala bisusse ku katale ate nga gavumenti efuddeeyo kubiregulatinga ogenda neweesanga nti olwaleero weebuuza omwana ajjawo amafuta g'ennyonyi okubanga agagulawa because eriyo kyetumanyi bulungi nti bino si byaffe bw'aba petro oyinza ogamba nti ali buli wamu naye for example amafuta g'ennyonyi gavaawa olwaleero ffe twakulanga omwana okunywa omwenge niwe gwanga amaka gaali gabatamiivu nga agaffe ge twakuliramu twebaza katonda w'ekisa nti twaka ekiseera ne tubanga twabisuulawo naye era twabeeranga regulated nga togoba ganywa naye olwaleero nti kyere omwana nawako n'omwana omusajja n'anywa sigala ng'omwana ali awo nga kya bulijjo nti bw'otuulira ensonga zino ensonga nnyingi nnyo naye n'okuba nti n'emmere gye tulya nayo edda twalyanga emmere eyaffe ennansi miwogo mimonde balugu mayuuni ebintu bwe bityo olwaleero mwana ayagala baga ebitali mu DNA yaffe ano disoko simbewo katona kati njagala musamali obuze ku bantu yokengende mu kuwumulamuko wenkoma otandikirawo abalabi baffe aba Kingdom TV mwebale kubanga mukedde nga bulijjo njagala kwebaza management olw'okuba nti every Friday batuteekerawo ekimeeza ky'abannamawulire ne tusobola okuba nga ate twongerako okuexpandinga ku mboozi ezikoze amawulire mu wiiki. Njagala kuyozayoza baganda baffe abayisiraamu okutuuka ku lunaku lwabwe olwa Idi era njagala kwebaza Mukama nti olesa abasajja abagezigezi nga muganda wange ono Arnold namugaye bulijjo mulawula nedda mukwano gwange nnyo era tunyumya era luli eri namwebaza be bantu abamu ndowooza tujja kikonakaawo mu maaso naye nga be bantu abamu abalwanye ennyo nga balwanira eddembe ly'abannamawulire naddala Computer Misuse Act Arnold abaddewo nnyo kasooke ngendeko mukola ku ssente katono nnyo wenkomawo atutandikirawo wenyini abakulu nkyabayina butereevu nnyo tukomyewo eddakiika ziri 32 ezakera ku ssaawa emu makyagolunaku olwaleero gwe yakatweyungako mezi abannamawulire atuli ndine mukulu Freeman oba muyite Arnold Musamali ate ndine munywanyi wange Njuki ate ne munywanyi wange Arnold Mukosi wettu wetuli Njuki njagala nzijeewo ku nsonga y'okutabika kw'omutwe mu bantu amu bagamba nti ebimu ebigenda okweyongeza n'abantu okutabuka omutwe bano abadde beesimbyewo ng'ateekamu ssente nnyingi oba oli awo yakwata ekyokusatu n'amukuba busu
nawo bugenda kuviirako omuntu nga talina wadda. Neyanza nnyo bwana Joseph kakati okusobola kwa byonna gwe omulabi waffe ate bano ku Springboard ku meza bannamawulire. Ekisooka kya byonna mu nsi ekitabula abantu emitwe naddala ensi gyegenze yeeyongera ennyonona y'obutonde. Otunuulira ebikka bino ebiva mu makolero, otunuulira ebikka ebiva mu mamotoka bijja ne bitawaanya obwongo bw'abantu. Ekikusanga immune system yo si y'amaanyi, ofundikira otabusa omutwe. Kyo sigenda kukirwako. Ensonga ey'okubiri, buli bwe tubeera mu economy ng'eri wansi, kunoonya akasente. Yes, abantu bagenda mu desperation. Osanga nti omubeera mu economy ng'eri wansi, waliwo omugenzi eyali press secretary wa president, omugenzi Tamale Mirundi senior, yagamba nti bwe tubeera mu economy nga ya wansi babeera bagiyita double Z economy, zenkolawo zendya. Kakati buli lwe tubeera mu double Z economy nga zenkolawo zendya ate nga abantu bawangalira mu mabanja nga balina amabanja mangi okusinga amagoba oba okusinga saving, omuntu oyo abeera desperate nnyo agamba nebbanja ngenda disasula ntya, nebbanja ngenda disasula ntya. Ogenda okumaliriza ng'obwongo bukoze eki, ng'obwongo bugasse. Ensonga ey'okusatu, edda abantu baasomanga oba abaana bebakeeranga bagenda okusoma, gavumenti yateekangawo etteeka nti lessons ziritandikanga ku ssaawa zigenda kuba 2:30 ez'okumakya. Era nga ku classes batandikiranga ku class yalinga ya P4 okutuukira ddala paka ku classes eza waggulu secondary biki paka ogenda eyo mu maaso, nti okusoma kujja kutandikanga ku ssaawa zijja kuba 2:30. Naye essaawa eno osanga akaana akakindagaten nga motoka y'essomero ku ssaawa 11 ekakimye. Emotoka y'essomero epakinga ku geti y'amaka g'omuntu, kati tebereza omwana bamukimye ssaawa 11, omwana bamuzukusiza ssaawa meka, kitebereza omwana bamuzukusiza ssaawa 10 ne batandika omutegeka bamuwadde bukyayaawo biki ate nga jjukira nti omwana yabadde alinda kitaawo akomewo ekiro omwana tayagala kwebaka, kitaawo oluusi ayingidde ssaawa 5 kati kitaawe n'amulabakaawo omwana asooka ne taata we bweru, kitaawe n'amulabakaawo paka ssaawa nga 6 omwana nagana yebakayo essaawa ziba mmeka, ssaawa ziba 4. Ogenda okumaliriza ng'omwana oyo ayingidde kiraasi batandise omusomesa. Tebavudde okwo mubulamu bwano obeera mu kisulo bwana bwa nasale akaana ne kagenda ne kasoma prep ku ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'ekiro ate ne bakazuukuseera ku ssaawa 11. Education n'ebintu bye bapika mu baana bano ku myaka gyabwe bicontributing n'ebintu bingi. Kati kutebereza Ssebugenyi ffe tusomye ku universities, gwekimanyi nti nze obudde bwenteekayo nga nsoma ku university size ssaawa omwana wa kindagate n'omwana wa nasale zasoma, ate nga gwe yandibadde ateekamu obundi. Omwana wa nasale asoma essaawa nnyingi, naye nze ekinene nnyo mba nsoma essaawa 4, nsoma continuities 2, buli continuity ya ssaawa 2 oba kitegedde bulungi. Akati we mba ngenze ate era teri kunkeza mu lecturing room ku ssaawa 12 ezirina kutandika ssaawa 3 oba ekinene nnyo ssaawa 2 wosanga lecturer oyo omanyi ffe alina lecturer waliwo yali atusomesa political science nga akolera mu State House nga walugezigezi nga se olumu ayagala tutukeza ssaawa 2 olumu netwekolamu omulimu awo netwekolamu omulimu tukola ssebo tujja bikolera natandika nga ssaawa 3 oba segenda muni. Kati tebereza nze olaba nange olumu bimenyamu akuze mu bwongo. Kakati ate ono omwana osegedde ate omwana asoma subject zibanga subject 6 olunaku, ate akawungeezi bayinza omuwa bitest. Kati omwana oyo ogenda osuubira agenda kutambula atya mu mbeera nga bwetambula. Muganda wange ku nsonga zakonyekeza ebiragala sijja bikono kubanga ensonga azinnyonnyodde bulungi, naye mental health eva ku bintu bingi nnyo gavumenti byeyina okutunuulira byayo. Akati n'endala abazadde okwesuulira ogwo nagamba nti kino ekiviiriddeko abazadde okusuulirira abaana baabwe, abazadde ne baconcentratinga nnyo mirimu oba nfuna naate n'abazadde tubanenya nnyo kubanga kugenda tuwangalira mu double Z ki abalina okunoonya ekigulira amagala eddiba oba nfuna kati ojja kumbuuza nti ate abeekyalo tebalina budde bulabira abaana baabwe ne mu kyalo. Kati osimbula no mu kibuga ogenda okyalira maama we eri mu kyalo ettaka lyaggwayo, kati ne maama we mu kyalo naye alina kukola. Kati osimbula no mu kibuga gwe eyagendanga mu kyalo n'okyala ng'ovaayo n'ettooke ate wano mu kibuga ogenda e Busega oba n'ogenda wano e Kaleerwe ng'ogenda Luweero n'ogula ettooke n'ogamba kanti ate mu bo mu kyalo balyeko ki balyeko ttooke ndowooza olengera mental health weeva.
oba nfuna bulungi kandekereko ne munnange omulala wange omusajja ono akwagadde nnyo tatera gaba budde olabuganda wange enjuki ono mwagala nnyo era olunaku enasooka omulala nagamba alabika ajja kuba Masaka tulinayo bijja naye ate nsibuka wano Sengo awo oba ojjako ani awo ndeka munnaye ensonga ya unemployment mu bavubuka asomye omukulu nga abinyonyodde amaze okuva ku university n'agunoonya emyaka nga3 ku university eyo bafunirayo emikwano naddala egy'abaana b'abagagga be basinga okunywa enjaga kyo kiri kuba abaana b'abaavu tebalina sente zigula njaga togamba bw'otyo ate bo waragi tabasewo abaana b'abaavu bakuba waragi anti ababagagga bafa shisha n'ebirala nti era byonna kyekimu nani kati awo bekwase group bannange oyogedde ku shisha osimanye bekintu bakiregulatinga obeera wantu omutudde mu kifo ne bayisawo omukebe gwa shisha ate nga wabulabe n'omunywerawo ngoliosimanye oli wamufuuta nawe akuwona kajja gy'oli ate gwe amunuusa bunuusa ng'oli yamufuuwa ate gwe wabulabe nnyo genda maaso kakati olaba Sebugenyi mental health twali wano ndowooza last year but one nga mukulu Owen akyaliwo n'obuuza ekibuuzo kyekimu ne nkugamba ffenna tuli balalu ffenna tuli balalu levo za njawulo ate tetunategeera nti tuli balalu nagamba nti oba oyagala okumanya nti omuntu mulalu bwetambula mu kibuga awo ojasanga omuvubuka ayambadde ekyambalo naye nga ndowooza okuva wano paka wano wona wa yulifu damage agiyita damage oyo omuntu mulalu nayambala socks socks ekika kirala mu design kati oyo omuntu mulalu naye aba tamanyi nti muki mulalu kanzije si only public nti bano abatambula mu kkubo but even some of the celebrities n'abakola even some of our friends abakola in media houses abamu balalu only that tetulina bantu basobola tutuulawo bacounselors badoctors ababeerawo ne batunuulira omuntu how someone is thinking naye nga kivudde kuki ziri ensonga nga 3 oba 4 ng'oggyeko ekyebiragalagalaga n'omwenge number 1 financial stress banayi buli ensi kasitebeeramu obwavu manya nti abantu bagenda kugwa eddalu omuntu yesuula eddalu omukubira essimu n'owulira ng'alinga ali kuboda ng'agiwuba buubi bwati nze njagala nkuweeyo obudde otambule just okuva wano osale ku Owino wali bwoti oyambuke Old Kampala ogende nga weetegereza abasajja tunulira nnyo abasajja ng'atambuza bigere nga mulitambulako a little bit ngaka mailo kamu bw'aba teyeyogerera yekka ajja atambula nga akasika emikono bw'ati ate tulina kwerimba ffenna nga buli omu yali atuddekawo n'ayogera yekka omanyi kati oli mu mutima gwe ali psychologically tortured alina ekimuwuuba ku mutima ogwo kati oyo atambula yeyogera yekka ayinza okuba zaalese yemere waka banaye fiizi ekyo kisuula omuntu eddalu already that person health ye mental health ye terrified ayina ekimusumbuwa ku mutwe abantu tulowooza nti okugwa eddalu kwe kuba amayinja okusitula ebisawo no naffe ffennyini ebintu ebyo byetukola those are characters of someone who is about to run mad number 2 waona abasajja benawe yanaganze wakanzirayo ssaawa 5 eryo ddalu kanzireyo nga yeebase okitegeera nosanga omusajja nga tanywa mwenge musajja musiraamu naye agamba kangere ne ba Arnold abanywako n'agula nga mulokole naye nga mulokole nenda wali ewandege ojja basanga n'abatuulamu ng'ayagala babeere bonna nga bali mu kunyumya addeyo ssaawa 8 omukazi amufumemu ssaawa nga 2 buke bantu balalu Sebugenyi ensonga namba 2 tulina kye tuyita self denial oba living in a virtual life
naddala kino kigenda eri abavubuka asomye talina mulimu oba oluusi ne family ze baaliko ne kasente naye ne kaggwawo kati olwolema okubalansinga okukkiriza nti embeera ekyuse ogwa eddalu nze inako baganda bange bameka babiri bagwa eddalu taata waabwe yakolanga mu Coca-Cola in 1994 nga yakirako ezinateekaawo sente n'agamba tolakoze oyagala naye yafa mu 2000s ne basooka batandika otunda emaali bwe yaggwawo jjukira baakula tebamanyi kukwata nkumbi nga kyebasigalidde kola kikuddawa mu kyalo we badda mu kyalo embeera yabakalubira bona bavuuka babiri bagwa eddalu naye nga omutuuse egundi ebutabika n'obagamba omuntu ono tumuleese nga bagamba ono mutalina buzibu mulamu naye nga gwotudde bamwedagala eddagala teri responding ne examination ziraga nti si balalu they are mentally unstable kuba atunula wali eri yakeeranga ku maca Rolex eri wali akasente juice ali wali bwaba yagala by then yali chicken tonight waba yagala chicken tonight akwata sente n'agenda ku beach liddo biki nga bye basiibamu right now this person n'okufuna Rolex oba chapati ekikomando eky'olukumi takyakisobola bw'atunulatunulamu be yakula nabo ngaffe right now we are somewhere bw'omusanga n'omuwaayo ate kati obuzibu bw'aba alina bw'omusanga n'omuwaayo omutwalo abikaminga bias eri gwamuwadde ate no alabanga azifu Katonda tabalansinze bulungi bulamu bwe gwe byolina ate ebyandikoze eki byandibadde nabyo okitegeera kati ekiba kimusuula eddalu okitegeera point esembayo ye gavumenti yaffe eno yesuyideyo nnyo gwannagamba tulina ebitongole ebiri responsible eri obulamu bw'abantu naye sirabangayo bataddewo kampu yonna eya mental health camp yet we have specialists tulina ba specialists in Mulago where we have them in those hospitals naye sirabangayo we bateeka kampu nti banaye woba oli oyina ekikuluma counselors are here we are going to do this like nga bakola ku HIV ne bateekawo kampu ne bakebera abantu sirimu malaria biki tugabye obutimba biki okitegeera we need government obeeri n'okitegeera kati abalwadde ba sirimu bayinza okuba nga batono nnyo ku balwadde b'emitwe era kuba kati genda ebutabika bagamba ebitanda byaggwayo omusawo yagamba nti eddwaliro twalikola lwa bitanda 5 naye kati tulina abalwadde 1,200 ate n'abawona tebakyayagala kuvaawo kati tunula 1,200 be balina kati osobola ogenda emulagawo n'osanga abalwadde ba sirimu 1,200 nga bali mulago tebaliwo Joseph nga tundafa ku nsonga ensonyo okugiyingiramu n'ensonga endala ziri bbiri ensonga endala technology oba smartphone amazima otuuka mu family nga mulimu abantu 6 naye nga bataddeko TV naye teyagiraba buli omu ali kuyiiwa teyagiraba kati ffe kyetutamanya nti amazima oba bulalu because family eno yetandikirwako okuzimba abantu abanaabeera family gye bagamba ina WhatsApp group buli omu kyayagala akiteeka wali buli omu aba mu kisenge kyayayidde atanajja abo balalu naye bo tebakiraba nti ki balalu then ensonga endala abaliyo b'emyoyo abakulu abamu si bonna naye abamu edda nga bw'ogendawo omusumba oba father oba bishop n'obuli obuzibu bwo akuwabula abakakati akufulamu njiri nti omuntu azze kuwona kati okwali badde okujja ku kituuti kutandikira osanga omuntu ng'ali bw'ati kati omuntu ono omwongera ku lwala noba tumwogedde linnya psychologically aba ategedde nti oli ku ye bw'okozesanga example kati oba omwongera ku lwala nfe ekyokuleeta enjiri eyo ng'emuzaamu maanyi ate gwe ogireeta kumukondeminga nakumufoltinga olwokuba yali mu bwenzi oba yatta muntu kati mufe kyokumuzaamu hope tekatonda asonyiwa aboonoonyi bwe gwate ogamba annamulekera okutta kati omuntu oyo oledde oba omufumita kale tugende ku nsonga endala ensonga ya Computer Misuse Act
ebbago lineno lyayisibwa parliament omubaka Nsereko yalireeta naye nawadde nyogerako n'abaana ba parliament ne baga nti ababaka ba parliament ye-11 singa babadde oba bye bakola ebibaweesa ssente abamu tebandifuje ssente bambu olumu yaleeta ebbago lye baalikubye ku ssaawa esembayo myaka 5 naye alinga atalese ebbago kati Yuda Mani Ekai omubaka yaleese ku bbago oba ne basaalirwa mu parliament yonna njagala tandike n'omukulu ono tewali buzibu tumwadde okudde tandike nawe ebbago lino liwadde wakati g'omu ku baali wakanya etteeka lino lyaliteeka lyatukira mu kkooti lyaliteeka nebaza ekitongole kiramuzi Sige Damuzi nti nesaawa enfu eniyakalimi etuuka nebala ebituufu weyafiira neweba terina kanda weyafiira etuuka nebala ebituufu nti waliwo tumaze ebbanga twemulugunyanga wali judgment zebawa nawe nogamba sasoma mateeka naye no judgment erimu bano balimbyemu naye ku mulundi guno bw'otunuulira nga omulamuzi Mulyagonja nzabadde simusuubira kubanga Irene nabadde suubira kubanga asobola okutuwa judgment gye yatuwadde kuba amazima ku musango gwa Besigye gwa Martha Karua okumuma practice certificate twamuvuma kuba ddembe lyaffe baiza wese amateeka akukkiriza okuvuma akukkiriza okunyiiza akukkiriza kuba lyeddembe naye nga tudde ku nsonga ya computer misuse etteeka lino lyaliwo lyali sedition abaali bamanyi etteeka ya sedition eryagobwa mu mwaka gwa 2010 era nga abalamuzi abamu ku balamuzi abaaliko kwaliko n'omulamuzi Kavuma etteeka lino ne lyeyubula nerigira mu computer misuse nerigira mu cyber harassment naye nga etteeka lino lwaki lyavaawo mu kusooka buleke balikomyeyo mu format ez'enjawulo nti mu mwaka gwa 2005 omwezi gwali gwa munaana bwe baserabidde omukulu wa Andrew Mwenda yali ku radio emu gye yakolako ebiseera ebyo nga vice president wa Sudan omugenzi Garanga yakafa n'agamba nti Museveni yasse Garanga era Museveni President Museveni is international villager atamanyi ebya security kati ne bamuvunaana omusango gwa sedition oba okulebula okwogera ebyakalebula sedition mwalimu fake news mwalimu defamation mwalimu okuvoola omukulembeze w'eggwanga mwalimu ebintu bingi kati Andrew Mwenda bamuvunaana n'agenda mu kooti leetalo nekwegattibwako ekitongole ekyamawulire ekya Eastern African Media I think Initiative wemba serabidde kati ne bakyalenyinga etteeka lino ne baligoba ne bagoba akawaliro ndowooza 36 na bemba serabidde eno akapeno koli mwe baali bamuvunaanira etteeka lino ne baligoba era ne bajja mu bitabo ebyamateeka nga tebakyasobola kuvunaaniramu bantu era ne Charles Onyango Obwera babaddeyo mu kooti ku nsonga zimu kuba balina Andrew Mwenda ku nsonga eyo emu era abalamuzi ne bagamba nti teri fake news era teri defamation nti bwokera ku makya n'ogamba nti mukose Arnold Anthony mubbi nga goloza kiri fake mukusaveeyo alete obubu agambe asiri mubbi alete n'ogumu alete obujulizi obulaga nsiri mubbi gwe munamawulire mu mawulire temuli fake news gwe olese kitegeezo galinako evidence oli awakana alete obujulizi obulaga nti si fake so eryo etteeka ne libanga lyagobebwa kati bwe ligobebwa bano abatukulembera ababbi ne balabanga tebakyalina webanyula amazzi nga balaba banamawulire babasojja ku luwonzi babalinnya kagere buli kyebakola bakyanika ne bagamba tukoze tutya ne baleeta amateeka ag'enjawulo amateeka ag'enjawulo gazze gakubibwa mu kooti nga zigajjawo kati
Muhammad Nsereko honorable bwalete etteeka lino erya computer misuse bakomyawo liri yennyini sedition naye nga liburuddwa nga irimu ekinyanyanyanya nga balirese naye nga beefudde ekipya kye bayongeramu social media misuse kyekipya kye bayongeramu ebisa biri twaliwo social media kyekipya kye bayongeramu era bw'otunuulira akawaayiro oba kali bayize kali ya 87 ka penal code kati bayubudde ne kafuka 162 ke bagobye kumpi ebiri mu kawaayiro aka 162 konna bye bino bye bali balese mu computer misuse nga bakyusizamu bugambo gambaawo kujiza nga tebutegerekeka mu bufunze embago lino lyayubira akugira bannamawulire n'abantu bala kwogera ku mawulire actually abantu abasinga bakirabanga bannamawulire bokka naye buli munnayuganda akozesa kompyuta akozesa essimu alina kamera alina printer alina fotokopiya gwe kasobanga kyolina kisobola okutambuza oba okukyusa obubaka nga kyuma kikali magezi gwe manya nti obadde candidate kati bwe kyatuka kuffe kubanga obuwaayiro buno mwalimu katugeze children privacy tulina etteeka ddamba erikuuma abaana era ffe tusomye nga tukimanyi munnamawulire bwenkwata omwana nkwatako wansi obuvanyizibwa mumanyi nti either mubulalinga n'abantu alabika tategerekeka oba nakuba omugongo naye nkwata ebigere byokka olubuto tubimanyi bulungi eryetteeka bweriri tukimanyi bulungi nti munnamawulire bwemba ngenda kukola story ku mufu sikola kifaananyi kyamulambo tukimanyi like ebintu ebyo amateeka wegalambika bulungi kati etteeka nga ligamba nti bwensanga omwana wo nga bamulepingira ku luzzi nze nga munnamawulire oba omuntu alina essimu oba asobola okurekodinga nga balepinga omwana wange nze ku luzzi gwe n'omusanga osooka kunkubira essimu nze ali eka omukubuuze nti munnaye mwayimukose omwana wange bamulepinga wano mukwate kati obudde obuli awo wona esimu either weba teriiko kitegeeza ajja tambula nga tafunye justice kwata mu katono nnyo wenkomawo ngenda kuba nga nkongera obudde atube nga tweyongerayo okyali ku KTV program The Springboard emeza abannamawulire katukomewo televu tukomyewo onawe osinza okuba nga otulaba program The Springboard meza y'abannamawulire nyongera bongezi kujjukiza nti olunaku olwaleero tusuwa over 91 ku Central Kasente Mengo Kisenyi wa Dr. Bishop David Wilson Kiganda saako n'abaweereza okuva mu CFC waneeno ku Central Center Mengo Kisenyi nyongera kujjukiza ng'ennaku z'omwezi 22 tugenda kuba nga tutandika okubeera ku Crusade ate ne conference egenda kubeera ku Union Grounds Makindye so abantu bebusaabala Gango Kibibi mwena side eyo ne Najja Nankumbi ebitundu ebyo byonna mwanirizibwa wali eri ku kisaawe kya Union Bishop Dr. David Livingstone Kiganda akwembeddemu abasumba ab'enjawulo okuva mu side eye Makindye kulaba nga bagenda kubanga bakuweereza mu ngeri esinga okuba ey'omutawaana ennyo ate bagenda kubanga wasookangawo conference ku ssaawa zigenda kubanga 3 paka ssaawa 6 n'ekitundu ate tudde mu Crusade ssaawa 10 paka ssaawa mu kitundu so sanye kubanga osubwa abulizo kuli Bishop John Muchunguzi bagenda kubaawo Bishop Christopher Rubega bagenda kubaawo Bishop Wile ne Daphne Sunday bagenda kubaawo Bishop Ramadan Mukisa Bishop Joseph Kabuye Apostle Godfrey Sempebwa bonna ate nga bagenda kubanga bakulembeddwamu musumba main speaker musumba Donald Son okuva ebweru eggwanga so tosanye kubanga osubwa awo ku kisaawe kya Inura wetugenda okuba nga tubeera ennaku z'omwezi 22 paka 29 omwezi guno gwennyini Nsamali gwomu ku ba victim ba computer misuse oba emisango bakuwabidde meka regio ndowooza giba tegikyastandinga mu kooti nja kubanga sinakufuna kadde kwogerako ne kanso wange kukyekiddako cause as I speak ndowooza n'emisango nga giringa mwenda eja computer misuse. Of course I have a news website ekole fujo ku bana no tekola fujo ku bana Uganda. It is recognized and approved by Uganda Communication Commission
ate nga ne ku kanso yaffe y'abanamawulire ne banamawulire bannange they very well know nti nze ndi investigative journalist. So in investigative journalism, trust me, by all means, the mafia will always hunt you down. When you are trying to expose anything, the mafia will hunt you down. Kwa abantu boli mu exposing, these are billionaires. These are people who have robbed this country. Protecting. So if you're exposing them, Bob, they will take that advantage of saying it, you did computer misuse, but in the act of trying to cap the information from getting out. Chino nkubulira, I'm so, at times, negomba nyo President Museveni. President Museveni alinga mese ya mchalo. Erume efuirira. Ochitege, erume efuirira. President Museveni, lwaki ngambye nti alinga mese ya mchalo. Ye muntu agenda ku jena akole bwati, akomewo eno era akola atya? Bwati. Kuba if the state wasn't interested, if the state was interested in that bill, liandise. But I think nawo benyine bagenza okukirabanga kisuse ate nabyo kibakuba kuba criticism is not only omuntu ani akidetermining olaba criticism is not only from opposition but even people in government abali mu government nabo bayingirira abalala nabo kale agenda okukirabanga ki two sided tekiri ku side yemu ne balaba tenekira olinyirira eddembe ly'omuntu sebuganya. I want to tell you, unless kumawanga genakozeeko research, it is only in North Korea bebatayina criticism, bebatayina bantu bogera ku bannaabwe. Do you know why? Because Jenken Moon oyo musajja muzibu nnyo. Anodo musajja kye yakola yakwata eggwanga n'ayiteeka mu ngalo ze ttaano bweziti. Even me taking a photo takiriza banamawulire mugwa mbu foreigner journalists coming from another country to his country tabakiriza okubeera ne iPhone mugwanga lya ina amasimu ge basobola okutracinga againa gosobola okuencryptinga. You know iPhone, you cannot encrypt iPhones. Kati to own an iPhone in North Korea you have to sign in government nti nze ayina yesimu kati ye yagezaako yes. Naye in all countries, kebe Kenya, kebe where, kebe USA, where people talk about presidents, people go never namawulire bagenda never criticizing what Trump did. Okitegera, we cannot all be on the same page. Okitegera, sebugenyi woba okoze ekintu ekikyamu ndina okujja nkole ki nkwogereko. Naye bwe zitakwogerako kiba kiraga nti ogenda kweyongera ng'olinyirira eddembe lyaki ly'obuntu. Nze I'm an example here. Kankulage. Oanye sagala kwogera nga siyina bwino. Basa mulemoki sente. Nedda. These are njagala kuwa ku documents. This is a computer misuse eno police. Police form 13. Police headquarters. Guno gwe gusembeyo guno gwali enakuza omwezi nga 9 ogwokusatu they summoned me mu computer misuse. Nayo manchi ava kuki? It was because I was fighting for a community. One person kuba alina backup from a member of parliament. Bagenda ne attacking a family emu. After even elections, this happened in Feb. Omuvubuka oyo yakwata ganga ne balumba amaka nga bambadde uniform ya amaje. Where they got it, I don't know. So I went on my Twitter nga maze okufuna the whole information, maze okufuna nga ngambe n'omuvubuka bagende ku police bawaabo omusango bampe reference. I follow up on that case. Because we cannot sit down and watch people raid this country in the name of saying tuina ba mafia, tuina ba guns. When amalo mupostinga ku my official Twitter handle, I didn't use the one of my website. Nakoisa yange personally. Nengamba please, police and other security bodies, including UPDF, please find time and investigate into this matter. Ono musajja ali mukufuukira ekizibu erichi community. Yena akiranga amogedeko. Ate ye kati yakola because ayina abanene abamuli emabega. Bagenda kwatagana na CID.
and they sent her someone. I wish they came and arrested him. And by the way, let me tell you CID, I deliberately refused to come to police. No, I deliberately refused. Yeah, that would make more sense and more news than Nizeke, you know, this is another case. Someone went and did a lobby using the government name. Government ye China name irrigation scheme. By then yali achali MOP. Bwe yagudde nga agudde wa MOP. Yagobya abantu bonna abakozesa that irrigation scheme in that whole village. Naye nga yagirobingira abantu ng'akozesa government kuba yali awandika yawandiika nti I Musamali Arnold am lobbying. Yawandiika I the member of parliament on behalf of the government of Uganda. Ndi mu kulobingira ekitundu ne bamuwa. Tebakikuwanga ggwe kati mbwe ekyombo mbanja ogedde bubi naye n'agenda filing omusango. CID am not coming. Woba oyagala jangu onkime onteekeko emisango. Njuki Majiso aba victim abamu oli nabo balaba gera maaso nsonga ya computer misuse kyabadde kirungi okujikuba kyabadde kirungi kakati omugenzi amani basudde Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako era omwoyo gwe agutebenkeza mirembe mu luyimba lwe olw'Afirika ayina pati gye yateekamu n'agamba nti abazungu baleeta amateeka naye nga amateeka wotunula entambuza y'ensi gagenda ffe balinga bo bajja ne bakyankalanya sisitemu ya Afrika nti omuntu newaba akunyizizaako katono waliwo sisitemu ey'okwetonda nti bwana Ssebugenyi nsonyiwa nemugenda maaso nemukutambula twabenangawo ne kooti z'ebyalo ezitawanvuya nnyo bintu omuntu asobola okukola ne community work omuntu newe yabbanga ettooka eryo naddala mu kibanja nga tugamba nti nawe ojja kulima osasulemu amatooke ameka 2 si muntu okufulumya statement omuntu yatudde eddakiika 2 n'akwogerako ebigambo n'akulebulako ebigambo eddakiika 2 gwe n'oteekawo etteeka n'omusiba emyaka 6 oba mpulira bulungi ekyo tekiba fair mulina katono kuba nawe osobola okera ku makya n'okola ki n'olebula so n'agamba nti so yafundikira agamba nti awo omuzungu yatulaga nti atuddiza independence naye nga yeekwesa emabega mu mateeka n'asigala nga akyatumyumyudde kyova olaba nti omuntu newakola bukolozi n'akola nkesa akalusu ne katagala ne kajja gyendi nsobola omuwaabira nti ontuusizaako obulabe kakati okuleeta etteeka lya Computer Misuse Act kyali nti kwali ekisooka kwe kuziba bannamawulire emimwa kwali okuziba bannamawulire emimwa okukola amawulire agali genuine okusooka kwa byonna oyinza okutunda n'ogamba nti omuntu kati nga gwe Ssebugenyi osobola okukola story nga story oyagala okugiyingira ddepo nga toyagala giyita kungulu oba onfuna bulungi n'ofundikira mugamba naye ntiddemu ono omusajja gwe ngenda okuwandiikako bino ayinza okuteekamu ssente embitirivu ne batandika okunoonyereza kati newabulawo nakolaki newabulawo nanyamba oli nga taddemu ssente ngono wakyogedde nti naddala wogenda mawulire ag'okunoonyereza gapiininga nnyo naddala abantu abo abalina ssente abantu ab'amaanyi oba mpulira twalina lecture ffe ate yo omwogerako abalowooza oyagala ssente twalina lecture era yatusomesa amawulire sijja kumwogera yagenda n'akolera story eyo nga egenda kufuluma ng'alina kampani emu gyakolera naye ng'omuntu amanyi nnyo mu gavumenti kakati lecture ne bamukubira esimu namugamba story eyo ogenda gipublishinga mu mawulire naye twali tusooke twogere nga bali bategedde ng'egenda kubakuba story eyo yalimu billions endoza zaali zituuka nga 20 kakati ne bamuyita namuterawo ebiseera ebyo wishi zaali zaakajja nga mpya namuterawo wishi empya namuterawo ne miliyoni 24 namugamba kati kuno okutandika okuteeseza naye bw'ogaana ojja kukola bikola ki ebiddirira namugamba yogera ssente zoyagala tulabe oba tusobola zikuwa naye bw'ogaana obulamu bwoyinza obufiirwa mu wikisi ezijja story eyinza okufuluma naye tomanya kiyinza kukola ki kuddirira naye oli omusajja ali wafujjo era atunyumiza kati yali anyumya emboozi ntumugamba story yafuluma n'agamba gwe tolaba wishi gye nvuga oba otegera bulungi kati kitta omulimu ekisooka kyongera n'okupromotinga enguzi kyongera okupromotinga enguzi nti story ono gy'abeera agenda okufulumya nga ntuufu egenda okusomebwa miliyoni z'abantu okwetoloola ensi agenda kugyebakira bw'ati oluusi eba eyinza okuba nga egenda kutaasa na community n'ofundikira nga okoze eki
ng'ogyebakidde tulabeko bannamawulire abasibiddwa oli akeera ku makya n'atula ku podcast ye kati nga olaba Frank Ntambi yatula ku podcast ye n'abaako gw'ayogerako awo oli n'anyiga bunyiizi n'ayita mu tteeka eryo n'amuteeka eruzira olengera bano bashalom ba YouTuber n'atula butuuza awo n'ayogerako oli n'akola ki nate nga ebintu musobola obisootinga nga mu abantu mulimu obuntu bw'oleberako ddala kati omubaka Nsereko Muhammad kyakera ku makya ng'abaana ba Nuupu bamulumba kufa ate nga naye agamba abasobola oba naye ng'oyogera agamba abaana ba Nuupu nange namulaba nga atera nnyo okukola live bamu ku babaka basinga okukola live ku social media ng'atulawo n'agamba nze nange mbasobola mwe temuna kimunsobola naye abaana baakera ku makya kye bayita eggaali ne bakeera ku makya ne bagumuleetera ne bamuleetera akati we bamutuuka omuleetera n'agamba tekijja kusoboka n'agenda n'akolemu ennongereza n'aleeta etteeka etteeka ne liita ku speed tulengerako ku mubaka Zaake sipiika Lumujjokengere atula mu palamenti ayogera agamba twewuunya nnyo Zaake okulaba nti omu ku bawangudde empaka za Alaska empaka za Alaska ozimanyi zino eza East Africa n'emiriraano ezo zibeerayo Zaake adduka awangula omudaali kati sipiika wa palamenti mu excitement eyo yagamba Zaake ono abadde mulema kale ng'abwenyeramuko yafuna obuzibu naye ate kyatusonyusizza nti yasinze n'abaki n'abalamu oba nfune mulungi Zaake n'agenda ku Twitter ye n'ateekako ebigambo ebikola ki ekyamuleetera okayate sipiika mukudda yandizeemu namugamba nti ze nayogerako nga ndi excited sagendera kulumya nali mulwali sipiika naye yanyiiga bunyiizi sipiika nayita mu tteeka lye limu Zaake n'afiirwa ekifo kye ekya commissioner waki owa palamenti oba nfuna bulungi so ebintu byomu twetaaga tukozese ensonga nga tuzikozesa ez'obuntu nsanze ono mukubi amazzi oba kale mutomedde oba kale mwekonyeeko n'agwa munaye nkwetondedde naye nkusaba kino ekitole kya sabbuuni kyenkwadde kigendo ogenda embeereza ez'obuntu oba waliwo embeereza z'obuntu zaddawa amateeka ebiseera ebisinga sigagenda okukola buli kimu okulaba nti tusolovinga tegasobola gayinza n'otukosa ng'olaba okuleeta amateeka amamyumyuvu ne constitution zino okutandika okujja okubeerawo ne zinywera mu bantu ensi yegenda mu maaso n'okwonooneka so ng'ate bayibuli wezabeera ng'awo bayibuli yayitangali oli n'akusomera olunyiriri n'akusomera n'ekitabo ekiri n'akugamba nti wano Katonda yaluŋŋamyanga bw'ati n'akulaga nti ono omukazi bw'abeera mugumba waliwo Saara eyafuna Abrahamu munnange yatuuka n'asaba eri Katonda n'amaana afuna ki omwana togenda ku mulogo ekitegeera so embeera z'obuntu ezo naye omuntu wayitire nnyo okuteeka tugenda kukola boti era tugenda kukola boti ofundikira ensi etandise naddala okuwaba ngamba ono nindi katowaleero wakyazza nga bbiri kuteeka lineno what's your way forward emisango giri gikyastanding oba girina kuvaayo buli gwavunaanira mu tteeka eryo nga bakwotinga obuwaayiro omusanvu bwayiddwa oginayinanga seddume yasize entamu banagifumbirawo so nti bwebaba nga bakuvunaanira mu computer misuse akawaayiro 11 23 26 27 akawaayiro 28 n'abiri computer misuse gwe olya butaala nga bulago bwa nkoko bweba nga bakulana mu penal code oba mu kitabo ekirungamya amateeka n'ebibonerezo mu ggwanga 162 nawe bakuvunaanira naawe kyekimu naye banga njagala abalabi baffe mutegere kino etteeka erimanyiddwa nga computer misuse likyaliwo nkiddamu etteeka ya computer misuse likyaliwo era bakyavunaana naye obuwaayiro mu ddyo obwayetebwa omubaka Muhammad Nsereko bwe twayiwa era bwonna koti yagamba bufu bwefufulufu ng'egamba kisooka bapapirira kolamu yayitewe vane kolamu naye ne benyini speed yali eyitiridde tebayita mu rules of procedures tebazimalayo kubanga ffe naffe twasaba tugende tuweeyo ebirozo byaffe tebabiwulira oba oli awo singa batuyita ne tubibawa ne bawuliriza
netubalaga obunafu bwalyo oba olyawo teryaliise committee stage naye butatubuliza bwaffe neligera paka ku fulo ku plenary nebaliisa etteeka amateeka gano ekirala bw'oba nga bakola etteeka ssemateeka atugamba nti lina kubanga lifrontinga national interest si personal naye eyaabwe lyakulemberwa okusinziira ku ddyo lijjudde busungu lijjudde kweyagaliza ng'ate etteeka terina kuba muzibe koti n'ekizuula nti etteeka eryo olwedde lyajja nga lyajja nga likusalidde omusango so nga ate etteeka ssemateeka agamba nti mugenda kukola etteeka lirina kubanga mwenna alinga muzadde mugenda mu maaso ge nga mwenkanankana mwena kubanga engalo zammwe zitukula nga mwenkanankana bagambe se bugenyi kino nange kino kati tunyonyole omuzadde waffe atubuulire naye olwedde etteeka lyajjanga lyo liri waggulu abannayuganda bali wansi etteeka lyerimu eryo katono nnyo kankomewo katono wemala okola ku ssente wenali malayo ate njagala tudde ne ku nsonga ya Kyagulanyi yafulumya eggwanga mukulu musamali oyo yajja okutubuulira mukulu oba yayiseewa butere tukomyewo ekitundu kyaffe ekisembayo kyali ku Springboard mezi abannamawulire nyongera bongezi kujjukiza nti olunaku olwaleero tosobola overnight on St. Fuka Center Emengo Kisenyi tandika saa 12 paka saa 9 ogw'ekiro ate era CFC ekuteekedde crusade gagadde egenda kubeera wali ku Union Grounds ate era wagenda kuba ne conference awo ku Union Grounds okutandikira ddala ng'ennaku z'omwezi 22 paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno tosanye kubanga osubwa njagala dakikemo malero njagala tugende ku nsonga ya Kyagulanyi abadde nzoga abadde mukwekweka ebbanga lino okuva twava mu kalulu abasirikale abamukuuma basibe babagulako emisango na biki byonna ebibaliko yamaze n'afuluma eggwanga naye teri amanyi n'omu oba olyawo abatono abadde amanyi gyali Kyagulanyi okuva wano NUP kigirekawa mwenga bannamawulire muyinza kulaba wa NUP Kyagulanyi afulumye Amwanga Kivumbi ali awo ali mukomera ebweru wasigadde yani agenda okubanga oba olyawo addukanya emirimu gy'ekibiina kino mukosa okusobola kwa byonna Kyagulanyi teyadduse kyoko kaddemu ako omulabi waffe omulungi owa Kingdom TV Kyagulanyi teryamugoba teryamunoonya Kyagulanyi adduka kisiikirize ekye Kyagulanyi yabasondesa ssente nyingi talina accountability za kukuuma kalulu simanyi za kanoonya simanyi zaki simanyi n'okukabanja tekabanjiza so teryamugoba era tabalimba omuntu gwe bagobye tosobola kugana gita ku mugongo omanyi fe abantu abamu tulaba ebintu bino ne tuanalyzinga fe tetugana nambuyaga oba ne excitement mmanyi bimanyiiza abamu era temagala biwulira naye nze sikubuulira kyoyagala kuwulira kubuulira kyoteekeddwa okumanya n'okuwulira omuntu gwe bagoba tulina budde buparkinga nsawo bweziti omuntu gwe bagoba talina budde buparkinga gita because obanga wadduka mu nnyumba tulina budde bukwata gita mu bintu byonna nga bakugoba n'okwata gita mu bintu byonna mu nnyumba because wabadde ayo abatasobola kudda waka kubikima koke tugambe nti bwe yadduka naye bimutwalira naye nga bagamba ne waali mwenyini twamanyiiwo ani amugulira gita era gimugulira gimutuusizaawa olinga bali abagamba nti olulyo yalabika mu UN yalina kulabikira mu kisweta kye kiri eri obudde obugolola yabujjawa nti ffe abawagizi bambi abawansi ababuyabuya twanguwa okonsuminga bwe kyebatugamba Kyagulanyi abaali talina kyazaako Kyagulanyi ajjukira mu kalulu ka 2006 Besigye bali bamu obuwumbi 3 afulumye eggwanga akumenga Museveni amaze okulayira Besigye n'agaana bobo ne bamwadde obuwumbi 10 yalabenga ofa kuba ye kyamuleta mu politics si kukyusa ggwanga kyamuleta politics waliwo ssente z'obwereere era azifunye nti buli olunaku olwaleero
Bobi Wine wamala obulamu bwonna nga takoze tatadde mu kalulu konna mu police tamutaddemu ssente tamutaddemu nga Besigye yotekangamu ssente ye abadde ayingiza buyingiza diaspora simanyi baani simanyi zino za iPod ye nga ayingiza buyingiza tafulumya Kyagulanyi bw'otunda mission 2021 gye bagamba nga bajja mu kalulu yali yakukuba opposition eve radical yali defiant efulume yasochola byagamba fe tuze rabada style era bano babadde bazanya nga babweweta buwewesi President Museveni naye fe tuze nankuba mpya era bajja ne bakuba Besigye namujjawo ne bataka no kusali mulunga ku radio kumukubirayo bantu bebamu ne bajja okulabisa kati twogera balabisa NGO bazigadde balabisa opposition bonna bali mu makomera balabisa abamu bagwa ate basize kulabisa ba Buganda ndibonulira Buganda yetalina abakulembeze ba muzinzi bwe nkubuzo lwayo nti mpa yaba kulembeze batano nga ba Buganda nga bali mu bukulembeze nga Baganda omanyi abantu bano bagamba tribal naye buli kitundu njagala omusoga agende mwankole yesebe wangule oba ogenda mwacholi oba ogende muteso lwaki mu Buganda mu Busoga mwe muli abatali Baganda naye kati kubanga ongamba otya nti kokasi ya Buganda etesa Mengo walwa yangamba tugera kubera tutyamo mu Buganda kokasi nga opio kube busiro sawa wali awo kati enso okay kabaka aine imuluma wa Buganda singa Buganda as a region naye Abaganda baina ebaluma naye nga agere kwateseza Munyankole Musoga Mudama Mugwere okuva mu Buganda naye nga ali mu Buganda naye nga ateseza Baganda nti bina NUP yabikola ebigenderedde kuba bali ku mission buto bagamba bino ebintu mu abalabi n'abawuliza n'abagobereze ne munyiga ne mutuyombesa kina kye NUP kiri wanga of course tekibaddeewo NUP yabaddeewo mulinnya naye mu bikolwa byabaddeewo kati si opposition wanga opposition yentuufu yali badde gamba nti osamuju wano tumubanjaki tewali asigalewo segona kibi enyenye kyatukoze okumukuba bwe tuti nga yabadde mu kooti okuwoza kibina tekigenda ewa Kibalama NUP nti yawoleza president waffe Kyagulanyi mu misango gyabaddemu yakola semateeka waffe w'ekibiina kwetambulira nsobi kyennene nnyo gye yakola etuuka okumugamba tumukube afulume nti nsobi ki ennyo gy'ogamba nti mpuuga bwe tubanga tugamba President Museveni abbye eggwanga naye mpuga abbye bitano as in 500 million shillings 500 netumufumye netumulabisa neigwanga nemulaba netumufumye ekibiina nejyagenze mu kibiina kye kibe kyakoze netumulumbayo kwegamba ebitano bya bingi nnyo okusinga obuwumbi n'obuwumbi bwe mugamba nti President Museveni bwabbye era muze okukyusa ggwanga naye ngentabweva ku bantu byafuna ebitano nti yabawaako engabana negana nekubisa omuntu paka kumusuula engabana era ikayetabula ne ba TikTok omuntu omubuuza nti okay kale twenyizaganya kuba kwa buntu naye Dr. Abedi Bwanika yakola kyenyenyenye ekyo kyatakoze nti Parliament atuweereza bulungi so tumulumbeyo Arnold Musamali yes Kyagulanyi fulume gwanga aba NUP basanyufu nti yafulumi naye ate abatali ba NUP bo bagamba lwaki omusajja abadde magala abeere waneeno we banaamunyiga okoze bulungi nnyo okusoosa nze nga tonaleeta Buganda wange ekyogamba kina nange mmanyi empisa yange olayika oli mbega kubanga ekooti gyayambadde ebadde ebulamuko kattini okutuukiriza waliwe kakati Ssebugenyi ekituufu kyeki abawagizi ba NUP bonna omukulu yayitawa Kiwaani buli omu aziba Kiwaani
Kiki oyagala? Nakuwa itambale omusimbi. Kiki oyagala tegeeza? Anti byayimba. Ati kati tulikuwa family zanya filimu. Bazanya ko filimu ezenja. Okitegeera. Wali eri yali ayina wasobola otandikira ati kati ngenda balagadde okimu yasooka n'agenda mu kooti nebigaana n'adda mu kooti y'abantu ng'alina wasobola kuyisa accountability eya sente ze bakola ki ze basolooza naga kati nzizaako ki documentary kye bayita ekiki ekiwaani enako waayitambale omusimbi gwe kaakati nkuleetera tuvudde mu kalu osirise toyogedde eri bantu ozaako ki jukira agamba tukabanje tukakole ki tukabanje osirise segeza mwa bataka banja kwa tebakabanja nti gwe genda okabanje kati sogoli ate lwaki olinanze olaba Bobi Wine yalina kunganya ujira forms atubulye ntwawangule pazo nzija atubanje webadde nzija agamba naye akakibulira kulona tekanateeka yo zirize balangira ate ezizo ziriwa nali amwe agala choka laba zina ageraganya nezize ezizo ziriwa sogoli oletere ezizo oli okukabya ezo oli tutanya zizo ngato mukulu Bobi Wine yaleta politics owa bling cheap politics politics owa goons politics owa abantu kati nze nga munamawulire Sebugenye tosobola kuntuuza wano to make me believe nti Kyagulanyi yatolose mu ggwanga ntoba yadduse tasobola you cannot never tekisoboka Uganda nti Bobi Wine yadduse nga government temanyi noita ku kisaawe ekyenyonyi Entebbe naita ku basirikale baba y'omukulu let me ask you yayise Entebbe nemukabiri wawulya yakugamba nebaza abasirikale abatagobera biragiro byabawa ebikyamu ne banzikiriza nga mbayitako tunula yayise Entebbe kakati I think Entebbe yakula atya wali ogenze oli munamawulire noyita mugete esooka Bobi Wine wuuyo noyita mugete yabadde yambadde ndongero noyita mu yokusatu oli mu kwebaza abantu abakuyamba ne bakuwa ebyokwambala ne bakuwa ebyokulya ne bakuwa buli kimu naye ne balema okuwa ejirita esala ebirevu naye nga suuti gyoyambadde gye baakuwanga abantu yabukadde buna man we are not stupid okitegeera wano nze njagala nkulage in 1984 nze I'm happy Arnold ne Sebugenyi nti nakulira mu family yaba historicals kiregeza gwe abaleeta gafunze tewakkiriza nti yafulumye njagala kulaga njagala ojjewo ekintu ekyokugamba nti yadduse yes emuyoka emala nti yadduse mu ggwanga gamba bamu aidinze n'afuluma kozi dilwe yakoze eki yateredde lwaki nkugamba bwenti in 1984 Museveni we yali ayagala kudduka wano ng'agenda e Kenya alyoka asaladde Dar es Salaam omanyi yayita Mbale ku nyumba gye yasookerako yali plot 63 ya mwami Mawumbe gyatera okugenda nga bw'agenda Mbale agenda n'omukadde oyo akyaliwo oyo that's my grandmother kwolwo olunaku baata muganda wa taata waffe nga Museveni atoloka mu ggwanga ng'amaze okuzza emisango wano naye ng'atoloka atya yatoloka ayambadde ngoye z'abakazi n'afuna omusajja n'amuvuga ku kagaali n'amuyisa Nakibiso n'amuyingiza Tororo n'ayingira Kenya. That is how they escape in a country, not this bling of a movie of prison break okutuga n'oyambala n'endongo but running away from the country. Akyonye mamaze nyuki. So it's now your take. Rubongo ya now Ssenyonyi nawala bagera kuyimiriza ekibiina kino Kyagulanyi Natali bawadde Zedriga system abambaga Zedriga agoba ekibiina tekinatambulira ku muntu ekibiina kinatambulira mu system nga olaba nti eggwanga lya Iran eryalombebwa olunaku olusooka baakuba Ayatollah Ali Khamenei naye singa Iran yali tezimbye system America yali egimaze ne Israeli so ekibiina kitambulira ku system nakati kyova olaba nti abo bajja sigalawo nga batambuza ki
ekibiina nti obuzibu bwa politics wa Uganda bwe bibiina mu multi party system gye tulimu ebibiina ebimu obisanga bizimbiddwa ku maanyi ga muntu nti wavaawo kiggwanga olaba FDC kasajjamu egundi nekyekatira ku ttaka naye katulabo bano buteyekatire ku nsonga ya Kyagulanyi okufuluma ebweru lwaki abantu aba NRM FDC biki banyivu olw'okugenda kwa Kyagulanyi ate aba NUP abagizi ba NUP ate bo basanyufu olw'okugenda kw'omuntu anti kati buli kibiina kibeera ne front line yakyo engeri gye kirumbamu ebintu FDC okimanyi nti yo yali ekozeza nnyo enkola ya ground gye bayita defiance ya kuguguba era ojjukira we baproducingako okutuwaka newankubadde nti Mpuuga yali akolera ekisinde ekyo ekya FOC era nabye muganda wange ono ng'awolereza nnyo Mpuuga ne mutunira bwe nti ne ŋŋamba ebintu bye muwolereza ntubadde wano n'abakulembeze ab'amaanyi mu Buganda nga tulabidde ntitubaddeko n'ekisinde kya Wokotowaaka oyo osobola okubuuza ku Dr. Besigye era lwaki Dr. Besigye permanent enemy and friend yasaki Museveni olwaleero asembeza abali ababi ennyo ate ffe tukuba bakube kuboyogeddeko okimanyi nti bavaako mu Besigye ne bawagiramu Mbabazi owa Go Forward Mera Lubega Segona oyo Mafayasi Mpuuga nambozeka yayemera ne Besigye kati omuntu wabanga ayagala okutwala eggwanga olina okuza international relations ekisooka Boboni kyaliko kituufu okugenda ebweru eggwanga kubanga ne President Museveni we yali ayagala okutwala eggwanga yakuza international relations sosobola okutwala n'oba olina maanyi ki n'ogamba gavumenti ng'ogiwambye era abasajja basobola okujja ne bakuggyako kubanga tewakuza international ki relations kakati ekyo kyolina osobola okukola ki okola okutayiza ebyokufuluma bano bebogeddeko simanyi engeri gye yafulumyemu de mazima era nange kyakinoonyerezaako sinange sigimanyi njala kumanya embeera gye yafulumyemu akati ku nsonga gyayogeddeko endala nti abaganda okuba bapoliticians ba Buganda abanene okimanyi bapoliticians ba Buganda abanene bazibasula Buganda ojjukira meeting yali mu Lancaster City Lancaster kyali kijja mu Buganda mu Uganda Buganda esobola okukola ki okwetongola baali baganda bennyini abaffe be bayitamu be bawa ssente ompulira bulungi ne balemeza Uganda eri ng'okimanyi Buganda mu ndagaano ya Lancaster oddayo n'ogyetegereza bulungi nga Buganda singa etula nekwata ssente newaaba wuliriza newaaba bulungi nnyo okimanyi Buganda esobola okweddabula nefubutukamu mu bugundi nekola nyongera okwebaza Sserwanga Bashir kansala w'Ekinoonya ate era ne Masanafu ne Bukuluugi we bali kubaako njagaliza abasiraamu Yidi ennungi kyokka ate naffe abakristo twongera naddala ogenda mu maaso tukyasiiba tukyabuza endowooza ennaku ziringa 16 naffe okumaliriza naddala ekyaffe ate tulabe nga tutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo kale neebaza Katonda ampadde ekisa n'omukisa enkya ya leero okubanga gwe oli makaago oli mmotoka yo okusinza wojujabira abamu bwakakya abamu bwakawungera munnyoka mwina app Gulu International tugenda ku Kino Media app yes so mbebaza olwokuba nti mukkiriza ne mundaba ne mumpa amatu gammwe era gwenkoseza nsonyiwa ayizeemu nkwebaza Mukama Katonda abankuumire ekisa kya Katonda kibeere nammwe Musamali mu seconds 2 nze oluva wano noonya kati piraawo waali era njagala kubanga era ngenda piraawo waali njagala kubanga nebaza nnyo mukama wange Babura Nekesowundo owa NRM Treasurer manyi yafumbirwa muko waffe musiraamu Haji Rumoro so nzija sister big sister nzija ne honorable Karim Basaba Speaker Fredo Nyazara we mama